Polisi ye Matugga. Namukuba emiggo bakubanze teke. Gwe tolaba engatto ya polisi eruma muno. Obudde ndaba bugenda nga nfuna okapiki ngende waka. Kawere. Nsanga gundi patulo ngesazeeke ko. Olwanda banga bangamba naawe jangu. Paka ku patulo. Balowooza oli mubbi olwemba. Mbadde njala nkunnyonnyole. Osawaka ebisa ngenda ku gundi. Chance obuze ebibuuze. Oba if possible nnyonnyola nze nkubuze ebibuuze. Ntondo Mustafa. Kakati bankuwa ku patulo emigere emiyitirivu. Polisi paka munda. Abantu wala ku polisi nga banzijako buli kimu. Sente zange bazimpadde leero. Lwaki atukubira essimu? Leero wakedde. Bakutegeera mpagedde bakutte Mustafa Bukenya. Bakutegeera at night. Lwaki wennyonnyolako? Osooka n'obalekani bakola omulimu gwabwe. Anti tumanya ati nyizo bagani bankuba bukubi ssasi nga kuliko eyanko wedda. Ati oyina kwogera misana. Kyonna nze Mustafa Bukenya. Ayo musika tomugamba ng'ekiro nti nze Shalom. Anje boya akonkayize. Afande nze Shalom. Nga yakukoowadda. Kugambira ipatulo nga kuliko abantu bananze ow'okutaano. Nga basigaye basinga abantu abaliko obungi. Kati gwe wabadde bamuleka n'agenda. Nange kye neewunye yagenda. Wabadde ni ali musirikale nga bakusetting. Simanyi. Ne wabodda yagenda. Kati tugamba ngo musirikale ekiro nti nze Shalom. Tunyumize. Nantu ojja kugwa kuya kukyawe eddanga yakowa Shalom. Obanga bamutuma dda akunoonya. Ne weebuzaabuza. Olina kwogera nti nze Shalom nga waliwo abajulira. Embuyeye. Naye w'okyogerera mu bbali bw'oti mu lukuubo. Ojjaja kati abanzi bansiba busibi. Balinzise nno bussi. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna mu natural therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tuga kukwasanga kamera. Ojaba lens yo kamera ni mukaga. Katika nkubulye. Bwoba Smile. Wagala kunsula mu Bwoba tutandise. Kwe tuli kumpewo. Director. Tuli kumpewo. Aya. Aba director. Akwata. Kozi basomera Kawanda. Abeera kyoyo. Abatya. Producer. Ya producing a show eno. Ate director wayo yaliwa. Kati director yanza banga ga kati kola bwoti mutulewe mu kiseti wetu. Kati go tugenda tutulewa mbadde yatugamba. Si agambe tu. Yali sentebe. Zidane was border 6. Anti labayo. Kati kankunyi. Don't misuse the words. Tona choga kunsomesa oli mufere. Anti ulira director yakola atya. JB producer si director. Video yakola atya. Yatugeye mukole bwe muti. Director. Thank you. Sibi akati director waffe. Si JB. Yani Shalom. Gwatali wano gowe directing. Yes, zage tulano bwe tutwade tudde mukasana. Nenga tuve mukasana. Tereza wali kamera kati. Yaga simanyi bikola lokuba ndiye. Anti Tereza bera wano Tereze wali. Gamba bukyambo kimu nti akatiko katono omuntu omwakola emirimu mingi. Gwe kyoboga. Kyefanya kyosigira abantu. Nedda anti kati director yaliwo. Nze director. Tuso okola show ya sawe mwa teriko director. We tuli.
kati tuli ku kiki kino ejjako kamera tukola bintu bya kifere bya ate yakifere ki bitali professional gamba kitu kimu nti olinga bakyayina omuntu omulimu ng'akola mingi you utilize labor you maximize naye gwe kyogamba nti no tolina director gamba you maximize labor you minimize labor to maximize profits kati gamba you did the con kakyendika ekyo gamba gwe kati kyoliko naye togamba nti wali director kati ono omukozesa emirimu miyitirivu soka obuze ku bantu. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasoro Kigamba is happening when you're Shalom 256. Don't forget to subscribe. We are subscribing. Notification bell for each and every upload. We are supposed to have Mustafa on Saturday, but unfortunately we didn't have him. So we thought, okay, let's look for him on Sunday. Mustafa bamukute sinagenda banyonyola. Ntambulanye Biva Organic, and natural health products esangibwa Mengo opposite Masengere. Number is 752 60 24 27. Biva ajanja bisaddaga baga emmere ddagala omusajja atambula bulungi agalo sala omugejjo masavu oyina alusazi ziwona byonna bingi 752 60 24 27. Ndina Mustafa twatu nabana issue ya Girls Dormitory neja bana nja ku Monday to postpone this because Mustafa is our usual staff tukola naye so afuna mo obuzibano community atuna omukola so kumugobera balinga ekyonzira. Mustafa ono gwe mulaba is a social critic ayolekedde komera nga banaffe abamu because byayogera ombinza otatansa abantu nenga amazima agogera nga bwe gali mazima gayogera ago mu mavideo obuzibu era nakola jo Mustafa bamukwata ku lwokutaano polisi ye Matugga namukuba emiggo bakubanze teke gwe tolaba engatto ya polisi eruma muno bakubije ki Mustafa polisi so kyabaawo soka first take us through what happened polisi nga ngenda okulaba omupiira gwa Chelsea guno yakubiramu 5 West Ham omwana yali alina emmotoka yange ng'agenda obudde ndaba bugenda nga nfuna abo kapiki ngende waka kawirewire nsanga gundi patulo ng'esazeeko ekkubo olwanda banga bangamba naawe jangu paka ku patulo balowooza oli mubbi olwemba mbadde njala nkunnyonnyole osawaka ebisa ngenda kuwa gundi chance obuze ebibuuzo oba if possible nnyonnyola nze nkubuuza ebibuuzo entondo Mustafa entondo ebintu ebinyiiza saala kunyumiza mboozi ate gwe kati ogimanyi nnyo okunsa ati gwe nyumya jawe entondo Mustafa okay bayimiriza piki bakamba jangu gwe wemba jangu kyamanyi bakwita gwe wemba owalire waga nkoze eki nyumya obanze nyumye kati nyumya nkokiriza nyumya emboozi kakati nga ntuuka nga banyimiriza abangamba naawe katukusibe lwaki mutambula ekiro zayinga sameka it was approaching midnight obeera bukyali obeera weeyo kakati banakuba ku patulo emigere emiyitirivu poliisi paka munda nga bantwala ku poliisi nga banzijako buli kimu sente zange bazimpadde leero lwaki atukubira essimu nakyo kyannyamba nembeeramu nobaako kyoyega kiri mu kkomera nagamba nti bugenda kukya nveera olwakedde bakutegeera nti bakutte Mustafa Bukenya bakutegeera at night lwaki tewennyonnyolako osooka nibaleka ne bakola omulimu gwabwe anti tumanya ati nyinza obbagane bankuba bukubi ssasi nga kuliko eyankoowa edda kati oyina kwogera misana kyonna nze Mustafa Bukenya ayi omusika tomugamba ng'ekiro nti nze Shalom anze bba yakonkayize afande nze Shalom nga yakukoowa dda kugambira yali patulo nga kuliko abantu bananze owokutaano nga basirikale basinga abantu abaliko obungi wabada bamuleka n'agenda nange kyo neewunye yagenda wabada yali musirikale nga bakusetinga simanyi naye wabboda ye yagenda kati tugamba nga omusirikale ekiro nti nze Shalom tunyumize nanti ojja kugwa kuya kukyawe edda nga yakowa Shalom obanga bamutuma dda akunoonya neweebuzaabuza olina kwogera nti nze Shalom nga waliwo abajulira embuyeye naye wokyogerera mu bbali bwoti mu lukuubo ojjaja kati babanzi bansiba busibi balinzise nno bussi Mustafa waabwe kati osoba abaana bo mbadde nkyakunyumiza nga nningira kigwa ne mwana emyaka 23
Siraji Boda. Siraje munagiri yali enkoze walese azitwale wali wage bukoto. Kakati nakede ku macha nga kwe kukola ki kwe kuva mu komera. Polisi ya Matugge osiye wakabi. Wachimati osiwe Matugga yeye mwana musajje wakabi nnyo. Olokba kwa de bondi. Ati ye muntu gwe naso okulabanga ku macha kedde naayita abasibe bonna abalimu. Buli muntu nambuuza ki yakoze. Kati wabadde baleesa ab'omwenge. N'abagamba oyo obwomwenge gumweddeko buli omwenge gwaleese ekiro nga wa mwenge. So tuddeyo ekiro kyali kya mukomera mu kaduku wasanga mu abantu abalala. Mwalimu. Wabadde bakutwala ngo ku police. Did they chat out some statements as political or is it because of the work you're doing? Kwaliko abamu. Abasirikale. Nebe byali bya kumacha. Wekiro tebantegeera. Kati kumacha awo. Bangambira mutemwagira na government. Lwaki temwagira government? Awo kumacha. Kati osiwe Matugga ye muntu gwe police osigwe nasokolaba na screening amu abantu naga buli gwe baleese ekironga mutamivu bakutte naga buli omu gwe bakutte nga mutamivu bamute oba kumwedde katambulage sikirabangako without making a statement au ganti data yako imiridde biki buli yagaye buli abasibe nabe nasanze muntu mwamuleese mwenge mutamivu. Ekiro ano nga bakubira wa bana ku Jesmo nga bakubye you are in pain. Bakubira wa mukuva ku border baba bakuba oli ku patrol. Did you refuse to climb up the patrol? Buli ayinya bali ngoli bakusonsa sayo na migere. Mwali wa mekawa nsimo kanatwaka aka patrol wansi. Batano. Mujayo. Ne 10 baliteekayo. Nakalabanga kabulako ku ngeri gye batupakira. Nga tugenze bulungi nnyo. Ngoyizo gakali mu godda nga bateeka yajayo. Wabasambira awo. Nga buli bateeka yajayo. Kali musirikale sereza nga badde baziganidde. Zinonye leero. Kali bakutuusa mu komera ekiro wasanga abasiba abalala. Balimu. Balimu ngameka. Nga 10 around ya 15 13. Mu komera waliyo mulimu kutala mulimu mwali. Temuli. Mulimu mbozi. Ye mbozi mpitirivu. Mukomera. Ate munnanga abasibe buli mwala omusango gwa munnenga mutono. Agogugo mutono ogugenda kuvaayo. Abasibe. Buli omwala gwa munnenga mutono. Ayi gogo naawe goli wancha. Akoko ka linda buche. Gwe gomaze. Nasulomo. Ku seminti awo. Wafuna ageba ko basura manyi abakutwa mu komera swandoga sijja kutura soka kuyimirira. Nena yimirira ne mani nzikakana. Omano nota karampola. Porampola nokiza mukatino. Ngunda tindi munda. Naiso abaga amanti no yenze. Kati nabona bwonyi no butamanya. Kati ekiro mwali mu mbozi ki mu komera omu. Anti ekiro ntuka abasibe nga ate bamanyi. Bakulaba okunzijako interview awe wali obuzibu. Abasibe nga bajja ko interview. Wali alina kamera. Ate kamera obanyumize embozi. Nimbaga banne. Muntu weka tunne bituyine ennaku yaffe n'entambi. Ali munda. Bine ebizibu. Abasibe nga baagala baweeyo akantu mu komera. Kati polisi abasibe ku machayi bakero gamba abasirikale. Kali ne Mustafa bamutadde muno. Abasibe. Be bagamba abasirikale. Ne Mustafa bamutadde muno. Kati Ossi. By then ndoza King Sala yali amaze okuba essimu ndoza nga yogedde ne Ossi. Kwa mukubira sawa 3. Basoka kubira King Saha. Ffe twatukubira tetulina mugaso. Mutono kati ate nkubira w'amaanyi nga onkubira gwo munafu nga aliwo w'amaanyi. Ndi munafu. Ati oli w'amaanyi kuno. Osobola okujja omusibe gwe 40 gwe. Mujjayo. Kati keero ojjeyo ntambi. Tali 40. Anti kati jjaho wano we Kampala bakumanye nnyo. Keera ntambi omufu. Ngenda mujja ku Lwokuna. Gwagala okutako Nalukoola. Gwe Nalukoola kati. Ntambi ngenda mujja ku Lwokuna. Kati okumanya ne Shalom nakutenza obusibu. Ntambi wakutte epusi ya ntambi n'ogiriisa bulungi osinga ntambi. Ntambi bamutwalidde emmere. Aye n'ogitwalira kapa. Akasajja kano kasiru bannange. Nedda. Wantenza obusiru nakoze eki? Gwe n'osalawo olabirye epusi. Ng'oli watto tunamanya kyagenda kulya. Mukomera bafumba. Yalidde nga pusi ye. Ate bakyalidde enkoko na sausage naye kyemmanyi. Anti wandibadde osobola kukola yakulya by'oli musibe. Kati gwasazeewo olabirye pusi. Pusi eri lubuto.
Just bali bantu bantambi tambyaga nnyo kapa zezo bambi. Ate abaana be Naba abagala nnyo kapa ezo. osinga abaana. Nedda agala abaana ne kapa zaagala. Kwati abaana tebaliiwo ku apartment tambi wabeera. Yasawo kubeera na kapa. Kati abasibe nga bagamba abantu. Nti Mustafa amutadde waneeno. Osi najja. Ne bajja ne banzija. N'ebizibitu byange babimpadde leero. Bakukwata naki? Sente zange ziriyo katwaleko. Zino bazimpadde. Mustafa otamba ne dola. Ati bamuno mama dola yakaye matugga. Gwe gwomanyi kigambye ebyo bino ebizibitu byange babimpadde. Wanamu dola 3. Ali nzira waka. Dino 3. Ebirala nga tunaabiraba enkya. Nani ava kumpa dola ku Sunday Nation. Twina council. Wale kyeriwa. Bava kumpa bampadde dola zange 2. Council akula mu musanza agenzi. Muvubuka muto akulaba nnyo akumanyi. Tiba kitonzijiddeyo ku dola. Neje byamuwadde. Dolera. Luli atuwera nera abantu baganye tino edition ya dola leero gye tukoze. So tuli mu dollar edition. Cheers. Cheers. Tambi. Tukutumidde. Ndanje kutumidde. Tukutumidde mukwano. Alright dola. Nsa ino tambula ntambi wadde toliwo. Life has to go on. So tuli mu dollar zile. Dollar edition ile. Dollar edition ya Mustafa. Tambi so tujja kulaba next this coming week. Nanjo buzibu onvumya ate. Mundi musulu nadde ebyokulya kapo singa omusibe. Ate kisucho wako. Nanti zesuwayiriza. Ensite yakula byonna ne kutenda obusiru. Ata obusiru obwaki. Nze kwate enkoko nenji wa kapa. Bujjo mbya netambiga ati oli ye bamufumbidde kyeri gyali. Akawunga bakalya. Kala ali akawunga. N'ekifusa azirya nyabereke eyo ntambi. Ate okimanyi Katonda buli kintu kyagera kibaako ensonga. Ntambi ezo atokube ennaku zino zagenda okubeera mu kkomera. Nga tokubeere bweru yalifunye bizibu. Me, I don't believe in that. No. You're suffering. God preparing for anything. You're speaking is amwe. Kituufu. Kati Shalom okimanyi tino kati kwe bankutte n'ensula mukomera ekiro kimu. Bane Mustafa abadde mukomera. Mustafa ali mutwala okusaba Big Shop 256. Mustafa ali mutwa mbozi ya komera. Mustafa yakava mukomera bannaye. Okimanyi nosanga kapikikani nkubye. Ansikiza mwebyo. Bakusiba. Anti nze buli kintu ekibaawo mu bulamu bwo Shalom. Don't take it for granted. Katonda abaina kyakutasa. Ate abasirikale bagamba abantu bagamba abasirikale basibe banno. Kyanye Mustafa omutadde wanene. Osiba amanyambu woli gwe Mustafa. Basirikale bamukubira essimu. Kingisa yamukubira. Abasirikale basooka ne bamukubira. Nakubira osinga taliiwo. Kozi yabadde weekend jjo. Yabadde ndoza jaleti kati abasirikale bamukubira essimu. Then najja. Yali akatuuka awo ne King n'amukubira essimu. Speed awo nga nfuluma naye osiwa matugo musajja wa mulembe bakuvunanye musango ki saakoze statement yadde kati bakwatira ki bankwatira mputtumbu lwaki njogera ku bantu kikyakwasa lwaki yogera ku bantu wali mukomera munda bakubako embooko bakubye ku mbooko abankuba mu migere tebankuba mbooko mukomera munda mukomera nze natuukirawo nga nze D-boy mukomera alapi twasika chapati asika chapati bampera ebitiibwa nawo okwebaka wali buli kimu ate bakuwa waliyo ekyo agadde kyogera byala nkugabe bintu kati bwedda nimba polisi ematuge eyo giraba omusikali yankubye mumanyi osiwaawo taina buzibu era omusajja mwana big up osiwe matuga olako akwadde bond no aina ebitu byakoze nga sibya ku musirikale saba ku musirikale nakera ku machana ganti oyo musibe mu mutewa bo mwenge gumuweddeko. Was it your first time okusiba? Nesira banku wali muleko osi ngatagambe nedda ngatagambe ko noleta yakasente nakwata abasibe n'abata wali ono yatadde olwokusaba obulungi nze so akwana musirikale kiringa omuntu munseno gwonyo mmanyambu simo kwana gwo omuyimbi omusirikale munnamawulire munnabyabufuzi malaya anti kati abo tobesiganga nibo banga oli mu kkoma anti tubesiga niyo omuntu wakola ekirungi. You are knowledge. We do. Yes. But a policeman, a politician, a prostitute, omuyimbi, munnamawulire. Kati bali abankuba. That's why inti Gambia. Kati abasirikale bakubogenda bavunana. Nengenda kubalangira. Ate mumanyi
kakati we nabadde njagala okulaba erinnya lye n'abikkawo genda oliso tala wangi kunyonyerezaako emisango nga wankuba ngenda disoma bwe kyomanya nyina okumakinga sure nti erinnya lye ndimanyi omuserikale yakuba Mustafa nankuba nze tokubwa nga nkubira musango ki mba yegwe musango mputtu zino emba ebajja sinakyo hazard kati onkuba nze yeetonda embazo nakyo hazard mbwe embaza Mustafa nakyo hazard banyenga 12 September ku bata bacha Dalenas ekawanda tulinawo Mustafa Mumba concert ebyo byogera tunafuna nyali ya shonzire kanji wan njiwerinya oloji wadde okuyinga emitwalo 2 5 meza mitwalo 5 esebo tujagule meza nga Shalom 256 tubenga tukolako bulungi nnyo ddala mpola nyonya Mustafa bu Kenya ali mutunyumiza empoza atumiza badde bamukutte jjo kibati asobodde kubaawo munna era weekend yenyini Mustafa nga tujiwumba ombanga twero okukola buli lwa mukaaga leero Sunday oli musiramu ate yasomako kibwe kiri ddala nno yasomako abawasinga mateeka ki agafuga ijja ne umula ogigendako nti simanyi ndowooza kutereeza nniyayo niya noba nga toli musiramu oba toli musiramu tokkirize omuntu atali musiramu akkirizibwa okugenda kukaaba ababa akyakadde mbibye omuyimbi w'eggwanga Chosen Becky Sekajja yagenze kuwumulanya ebbaawe baaye musiramu ye Khalid ye Kenya confess mu video gye yakoze nga alikusa n'agamba sinnatoola shahada sinnasiramuka niye abadde kukaaba ati olaba ebintu bya Becky byetoloddemu abantu abalalu abeerere ebintu byani ebya Becky one era waliwo omusajja wanadde nabo ku internet yagambye nti Uganda yeki ebutabika ya Africa kyeka abadde mutuufu nasooka nempulira minister n'agamba nti ono bawo Sekajja mukazi wa myaka emeka 16 yamwagala 16 bwe baali baganye si kituufu anti no kati omuntu nga oli kweyo level yewa minister omukazi ono amwagadde nga myaka 10 emeka nye kanso balamu yakola ki kwa buli wafuna chance ekuba balamu omukuba byebikubye ebyo anti Shalom tugende mpola omwana bamwagala omukazi bamwagala myaka 16 balina omwana wa myaka emeka 3 myaka 19 kati gwe magezi go olubuto lumala emyezi emeka 9 egyo gyote bagibala era gwe situno osiganga okyagala nti omukazi wa myaka 19 gwe minister ye akuteba kwasi jikuna kwa kana gatake esatu omwana gyakola ki gyalina okusoweza olubuto lwali lwalunaku ate ogona ko mwaka muki mulamba kati gwo gulidda wa nga tonna bakuwodalinga nti ono bamusibe oyisa osimanyi mukazi awandiise mbono musibe bamwise mu office omukazi awo niba nengize neewa omusajja kyagala ekituufu kutabika ya Africa ya Uganda anti gwe obanga mina sosoka kumanya nti wakati w'okufuna olubuto n'okuluza waliwo omwaka omulamba nga gwo togumanyi naye gwe era isitiro insistinga 16 teekako esatu obaana gyayija emyaka 19 but she wasn't 16 because sikundi zaafulumye anti otugenda ku 16 era ono minister abatabiri mbayo mususu okutegeera. Is it right for minister to be handling such cases? Ntono nnyo for a minister. For minister. Otandika okulaba embulu naku lulilo yafunyamu olubuto. Kati waliwo ministry n'embeera y'embeera z'abantu yekola etya eyo? Ye ina mirimu ki? Yeeriwa, embeera z'abantu. Waliwo simanyi integrity and bitinyi. Eyo yampisa ekwasa mpisa. Ekwasa mpisa. Busambi bwa buseegu biki ebyo. Eyo yekola ddi? Ekola olina naku olifulumya akatambi. Sikalina gye kayinza kuva. Lwejja okukola gambo ekola. Kakati abakulu abo mbagambe abagala okusiba ono bawaani wa Becky. Nti wakati w'omuntu okufuna olubuto. Ate bo tebalowese ensi nti ku myaka 16 oli olwamwebakako n'afunyawo olubuto enkeera. I don't think nti omuntu olumako n'afunyawo olubuto. Waliwo rare chances wezibaawo olumu. Wali amu nga bali fertile. Yes. Nga naffe enkwatu zaffe z'amaanyi abasajja abamu. Naye kati ddayo bagambe gw'oyogera nabo nze sina budde bwawe. Ddayo bagambe nti waliwo period y'omuntu okubeera olubuto gwo nagwo mwaka muki? Mulamba. Kati ye wagaa nti omuntu bw'amukwana myaka 16 n'omwana wa myaka 19 nti ono gy'alina naye minisita n'okusika n'otulamu eyo video ali minisita yennyini munnaye nga yayogera nti ono
wamukwana nga taneetuuka myaka 16 kati wa myaka 19 ate alina omwana wa myaka emeka 3 kati guno omwaka ogw'olubuto guliridda wa tetugubaze mwe baani yabanayika omusajja oli adde mutuufu nyana munoonyezaako namukusindike so Chosen Becky ono ogenda kukuumula who's to blame da company yamututte tewali gwonenya company yamututte waba project egobererwa tewali kati omuntu ogenda emakka company ezo zitaba okimanyi they are in business kati gojja buzino bo bakimanyi nti ogenda okwapplying ogenda emakka olina ensonga ekola ki kutwala ate obwo si mulimu gwabwe verifying waiting ebisi byabwe ontegedde bulungi kubanga gwona ogenda mu muziki tebagenda kukwebera nti oli mutayirire by the way oba bw'onooyingira kyaki tebagenda kukwebera nti bakubatiza ogwo si mulimu gwabwe nti wabula gwe gwakututteyo intention ki ekoze ki ogenze kubba ngatto ku muzikiti ogenze kusaala kubanga ye imamu wana agamba Allahu akbar tagenda kunombegala nti bonna bali emabega batayirire bonna bali emabega baatula shahada tajja sinulira ekyo komanye nti eri omuntu asobola okugenda n'asaala ng'alindirawo bulindizi muntu we ng'alina gw'alindirawo naye nga yeefuula asaala ng'amanyi nti no Seeka Shalom ono bayisaawo emu abayitawo kale ate kijja kulabika bubi ng'ali bweru bajja tandika omususpectinga okitegedde mpulira Mustafa muti senga ononnindira ebweru bazinyo natava bwe atali ku muzikiti kivamu nga naye agukola ki agweso bwekyogana nti nno bagenda bafumba emmere n'ey'okusibulula abantu bonna bagira baba basiibye naffe twajja nga tulina abasiraamu ku muziki kyebukotaawo mu nsimbi ziwoomeye akati nyina gwe mmanyawe ewaffe alina n'akakiiko ke akali emmere y'omukisibo puroguramu zonna eddwa baba nazo ku lwokutaano tuli wa Shalom ku lwomande tuli wa gundi naye tasaalanko tasiibanko tasiraamukangako ye wa mmere balina n'akakiiko ke ye n'amasimu beekubira era tuli waani tuli wa Kasuku ate enkya tuli wa Shalom ate oli wa Jebbi salaamu nira nezikaaba salaamu aleikum aleikum salaam mwe bali kusiiba nti alhamdulillah ebyo timbayingira ne bakola kati ogenderanga nnyo kyovala ngamanyo nti ogobereranga omuntu watotegedde genesis ye na destination ofuna obuzibu nti abantu bakola ebintu n'ebigendera byanjawulo kati mako ogendayo Katonda ya verifyinga hijjayo oba wumulayo abantu tukulekanga bw'okoze ki nfo kyokukwata video okuba bifaananyi anti kamera mpya tebannagiyiga Mustafa asamira muli ebyo tebibaako nkozesa n'abye munnaddiini nga bavumirira Chosen Becky n'abyomu Sheyi erinnya ligenze kyokka Sheyi omulaba nnyo ku TikTok nga bavumirira Chosen Becky ogenda ku nnyumba ya Allah nga si musiraamu anti kati nawaliyo n'abagendayo ng'atera obusiraamu babuvaamu naali sikyabeera musiraamu nga si anti obusiraamu siri nnyo oba sitayiri oba sikutayirira Shalom kati ensi we yatuuka abantu bagenda mu muzikiti nga si musiraamu naye nga tosobola kumanya kati bafunye chance yo ne bamumanya kati oli wagendedde okimanyi tewaliyo n'abalala bagendayo abatalina manya batategedde ekyo kimanyi nga bagenda ku Kaaba naye ekikulu nti luli lugendo kati ebisigadde Katonda yasasula mpola era Katonda ya verifyinga hijjayo nti ntuufu oba ki mpozi nga bo bagatukiriza nti kasitoba nga oli musiraamu gulugendayo hijjayo Katonda aba adikiriza kati lwaki abatajja temwagala kuba bakyalamu emazaala mu buyambi ekyo kikyamu kati abo omukyala nga avaayo nga yeekubira enduulu bamugwa mu nnyumba emyezi 3 yeetaaga ssente naye abantu bajja bajja bagule ku mataka nze negyo emisango gyagundi banguye mu nju gyantama bannange anti olwokuba gwe topangisa anti kati kyembuuza bo sente baziteeka wa taata musene muzikola muziteeka wa ne banno kampuni yemu tulya tunywa twambala kati twakubiriza t-shirt kubanga ebintu byamwenza binsobera mututamye buli eyayita simanyi serebu tate bangu bye mu nnyumba waliwo otwala eri Salama Road nga waliyo serebu ng'alina ebizibu bibiri bamusibye olubuto abuto dote bamusiba kale bamuganye nti alina olubuto
ono mmanyi ono Serebo omukazi yali mama wa atunda amanda. Ono obuviri we butinga buno bibyo. Musajja. Kakati mama wono. Mama atunda amanda? Mama wo muwala gwe yafunisa olubuto atunda amanda. Serebo ki? Omaya ina bine biviri ng'ebyo. Ayimba buno oyimba bw'omukwano. Nja mukubulya atuvudde ku. Ngamba akayimba. Kamukuwandikire wano. Manya baandika musamusanga. Siya. Ogenda mulaba. Ebyo bine biviri ng'ebyo. Kindako. Nzi samusanga bazi. Kikibuno bakijjeewa. Otunda amasimu oba amabbe. Ono. Tomanyi ewiiki twalina ebizibu bibiri. Enyumba bagimwongeza agala givaamu. Ate neno omukazi naye ng'ate alina omukazi w'olubuto. Kakati kye tubagamba kimu. Mujje tubaguze ku ttaka banne mwabayita ab'amanyi. Ebizibu by'okugoba ennyo mu nnyumba bisusse naawe. Bagoba omukazi bamuleka mu nnyumba emyezi 3. Ati bye bimu. Ate singa aliya muzimbira yandi mbandi mu buvunaanyizibwa bwanyi bwa musajja alina okujja omukazi muzibu. Ati kye tugamba tubaguze ffenna ettaka nno ssebo ne miliyoni ezi. Niyo gye emisango nze ngikoye ku mmeeza. Simanyi Serebo bamugoba mu nnyumba amusudde ebintu ebweru. Kati Shalom abakera nga baŋŋamba nti Shalom bamugobe mu nnyumba. Kisoboka. Twagula ploti yaffe ne faamu yaffe etambula. Ne material tutandise okuyiwa. Tuli wabi. Ayiwaaki bana tugoba mu tujja sula mu ploti yaffe. Tukubaawo enkambi. Tubeeraawo. Ne Baserebo mukoyo tubakoyo okuba n'engoye zokka. Baserebo be Uganda. Banyikize bagambe babuulire mu sita naye naye oli Serebo. Naye sookera nga bagoba. Ettaka ng'agula mpewo. Ati kati ffe ebizibu twasooka okukolako. Ebyo ebizibu ebiswaza. Omanyi wakugoba mu nnyumba oswala emirundi 2. Pabuli kale naawe kennyini oswala. Wemaite ebintu wabiyingiza mu nnyumba so ebifuluma ebimu kati bikaddye. Waliwo afulumye ekitanda nga ddala kituufu nku tezeetaaga kwongerako walala. Nga zo nku. Nga transport abitwala ate asinga abigula. Kati obeera mu nnyumba tebigenda kuvamu tebajja biraba. N'ogumbirawo. Tubakoye bannaye tubakoye. Oba sente baziteeka wa? Manya ayogeranga pesti. Pesti. Gwe, sente muziteeka wa? Kali n'owulira ebyo mu bazungu tosaana bbira mwana mbali abasajja basita ab'amanyi. Bibaayo. Just because you don't follow it up. Tubeera anti wulira. Katosaakera ku makya. N'osanga abayimbi b'ebweru nti bamugobye mu nnyumba. Ati ate bo namwe bagula magule. Bwe bati abayimbi wakyusa state ng'agula ennyumba era agenda okutuwa mu state ng'ennyumba agisasudde dda. Abasinga ali ku mortgage. Anti omusambi w'omupiira bw'ava mu ennyumba waba nti ava mu Manchester agenda Liverpool. Aleke ennyumba ya Liverpool ya Manchester eri Katale neya Liverpool ng'amaze ogikola ki gy'agenda okudda. Babaga bamukyusiza bamusayinize mu Amsterdam basobola kunoonya nnyumba gy'agenda kugula. Abantu basita muleme bakoppako nnyambala. Abantu bakoppeko obulamu bwawe bwonna okitegedde tokoppa bimu na bimu. Kati ono ali eno ate ali mukwano mupya ate eri kati okasasula omulaba senga ono abadde yava emabega nga yeeterezeza bintu byandi baddewo omusajja naye kakati ate atuuse eno ayagadde omukazi ate eri emabega teyatereeza kati obeera otya nga bakuleetera abaana nti obagobye mu nnyumba. Kati Shalom kyali ku level etalabirira abaana. Shalom talabirira abaana balya ssente mmeka. Oyambadde nga toya mitwalo 3 nti ate omwana tolina beewunya entegeera yammwe. Endala ya mitwalo ameka 3.5 million. Nti ate omwana we tolina ssente zimulabirira. Zibula. Anti zitya. Anti kye nagamba ekiganyo nti enkulaakulana tebuuka era bw'obuuka obizibu obisanga. Enkulaakulana tebuuka. Genda mpola. At your pace. Yes. Stage by stage. Era kutubalaba bagenda nga stage ezimu bazibuuse tubalaba kati balimu. Kati bwe tuyanga bakyagoba mukazi wo mu nnyumba tebamubanja emyezi 3. Nze simanyi na lisiiti ya nnyumba gye bayisasulira bye biki ebyo. Nze nsasula otulongo tugenda tutundawa. Fesasula munnaye anti mumuizo anti business zanjawulo gonzo okuba otulo tutunda. Ntukuzani. Simanyi business zanjawulo. Gonzo okuba wetundira otulo otu. Nze sinaje ntunda tusasulira. Ntano okusenguka kati nze ngende mayandi nsitula kitanda. Nditeka kulole. Ebyo kyali ebyo muri bintu abibiramu. Jangu odulira abantu nga kyekyo.
Okay. aliwo maludu ya bantu teja bagoba mu nyumba waga system enwanyisa abo dulya ate system ebanyisa taka ate kati no katika nkuyo omuntu agenda omuntu ngata okusuwa akufuna agenda kubanga suwa akufuna government ne bwechuka nga toli wakufuna anti wali ono emyaka ekinana anenya mu 7 ekyo kimanyi hizo baba 7 system ya cheka anti no ganti kali nayo jiwazimba ku myaka ane eriwa kati olina kinana mu 7 akwononedde kameka na kati gali anaggo kali nayo eriwa okirabya abasajja agala okwongera ku size muje ku Shalom oil wali ne Shams cream 0705 Sham cream yakola ki basajja agala okwongera ku size ate Shalom oil naye wa size kanya cream yamba tunanye putulu sajja tanga bagala muri nnyo ku internet okwo nnyo nnyonyole ku putulu tumulina osiga kitwe laundi esoka dakiika 6 yesawa sabagala putu n'omusuubula in large quantities putulu enamba putu eri 0705 271973 Mustafa mukwano gwo professor Ntambida Balukeza kati afuuse yero kati bamukomera bambala yero Balukeza wakati atunula ata mu uniform bamusibye hate speech and misinformation era gundi Jeff Chiwa tewali kitagenda kuggwa tewali abo tewali kubisa oyo nayo bamusibye tewali ko bateyimirira tewali ebya Jeff anyumya mbunyumya kati amanyi yabadde go kyomanya Jeff tebadde agenda ebigendwa ebi kulemesono kivulu kya Shiba na kumulaga maanyi kati kyawedde kati kamateeka gakole alisi ngati yamukwata weekend gandikoze era anti kati bina byaddagala byabituukiriza ono yamufiiriza ekivulu ekya Shiba n'okulaga amaanyi nti nsobola kati sebo twakulabye osobola kati etteeka likalikole ki waliwo emisango bateyimirira capital offenses tekuli capital offense kuliko aggravated robbery kuliko mada kuliko ki wonna obusango bwonna bweyimirirwa simanyi nankani biki muntu avaayo just gwemanya ekintu kimu tosobola kulwanyisa fate you can't tosobola kyalo mujalo otegere nti Katonda ebintu ebisinga Katonda kyakutondera okukola ki enensi nabo nnomi bajefu agamba nti bagisobola tewali agisobola wala yako mwana nga bamuzaala kati omwana bamuzaala zino engalo ziriwe bati azefunyiza mache kitegeeza nti ensingi sobola byonna ebyalema enda bikola ki mulifenyo speaker tulekemu no ziba because mu lubuto mu Kisaka mwabeera this is biology anti buli kimu Katonda anti kugamba anti genda osome Bible genda bachachira Mustafa kubye bufere ulira kankunyonyola bwe bakuzaala batipuliriza tebalina go bakiriyo ulira nze nkunyonyola kyotamanyi sagala wakani manyi kizazo omwana because you're taking me for a ride Mustafa kati omanyira lwaki omuntu bamuziika engalo ziweziti baki kitegeeza ti dunia njirese ekoze eki nkitadde naye oba n'olinamu mpiso wakwaza tosobola kugenda nadde n'ekintu mu basiraamu tekitegeeza muvakatukyeryogo agenda baziika abantu n'engatto anti era yenna katemba ki kashangu wakuziika n'essaawa ya mutwalo gwa $1 so what mbangenze n'ebyange anti era tolina kyogenda kujambalira ogendeko ku mukolo ng'ogiina ng'ate oli mufu anti kyeggambe anti mu nation wemba nkomyewo ng'omwana omuto nkomawo nina obugagga anti ani yakomawo n'atugamba nti mugagga ku ssaawa zisema nga akomyewo n'atubuulya gwe Mustafa wafadda then after your incarnation anti okimanyi nti osobola okubeera nga mukufa nga tetugenda kunyumirwa nnyo anti obeera mu lubuto nga tomanyi biri ku nsi nga mu lubuto onyumirwa okufa nojja ku nsi nga toyala givaako how sure you yetulaga si ewasinga okunyuma Mustafa terimu balaba bwe lirimu ebirungi anti ne mu lubuto abeeramu enguudo za zaabu naye terigendekamu anti ne mu lubuto tewaviika mu lubuto tabaawo gundi towazina kyakukola
ate bwati akola omuntu abatalya you must come out. Anti yes, anti nera bwetuuka nga sawa ngoli wakufa. Kati gwe kaso ani wetufa tubeera mu kubonaabona. Ebyawandiikibwa. Anti mu ggulu mu lubuto baddemu ng'olya. Singa ofa nga teweenenyezza nga tolokose oba ogenda mu ggeyeena. Kati ava mu lubuto avaayo nga yeenenyezza. Aba muto, aba mwana muto. Anti no process. Kati ojja ku nsi okakasa otya nti gy'ogenda kubanga tewali amanyiyo. Kati ensonga neza ntambi agenda kuvaayo. Ki kye tuyigamu nga ffe abakola omulimu gw'okwogera ne bannamawulire. Agamba abatusiba. Abatusiba naffe abantu. No kati tolina kyogenda kuyiga omanyi lwaki? Nti ebintu byavunaana ntambi mankani biki? Balina bye bayogedde. Ani death? Hate speech. Kyeki? Okwesa olumirwo ng'osiga obukyayi mu bantu. Kati amateeka agenda ku interpretinga. Nze sibitegeera ebyo. Wakola approachment. Hate speech, smile. Kati tugenda kufuna abantu batuyambe tukole ki? Batubulye ddala oba smile hate speech omuntu bamweyimirira. Batiisa. Nga Uganda Cranes yadde kyatisa ku Senegal. Abo na Uganda yasambye na nnyo. Twakoze. Yes. Abadde gwaneezi. Nyingi. Sikulimba. Yabadde isaneezi. Nabo mpira kwa Uganda wegweyongedde ottereera. Ate singa bana baliwo bava okugenda ttereera ogulabe. Ani bano bago kuwonzibya. Kati babagamba buli mpira bilioni emu ne milioni mmeka? 2. Bazibawa? Yes, jeziri bazibawa. Bajeziri. Anti ulya n'ogwasooka gwe nnyini tebakwatangako. Ate abanja. Shalom. Kozi mwali asende za bamma. Sorry. Nina muntu mukyamu. Sorry nsonyiwa. Kera usiga obukyayi mu bantu mu staff. Nkitegedde nina muntu mukyamu bambi. Ebilioni ey'obulangwa mamwe mugiriko. Yafuluma ku Lwakuna ng'empira gitandika ku Monday. Kane bamakinga sure nti bagidistributinga mu nnaku ezi. Ndina muntu mukyamu mabida ne wenkayanya nti bonjira oti ekikono bonsingira ngira oti bonkibya kikati. Kuba moli ku mulimu gwo protectinga. Abadde njogera nti bonjagala okujjayo amazima bonkika kikoti ekikono bonziza ku birala. Jukiddeleti nti ndina muntu mukyamu gwe nyino discussion. So Uganda Cranes mwebale wana Uganda Cranes. Webaza ki? Mwaba nnyo mpira omulungi. Soko sirika kicheba is proud of you as Ugandans. Okuyita mugenda ku semi. We try to find mu group stage. Mulimu achievement uzalina celebrating. Amukwano omukazi afunye ku lubuto oluvudde muntu olwo kyamaanyi tukole party. Olwata abazadde omwana. Abata lufunangako. Anda tula abazadde omwana. Bwabanga tafuna ku lubuto. Kati achievement. Ekikopo kyaffe kiriwa. Those are that Senegal are defending champions. Byongamba ku celebrating bya kisiru. We have to celebrate. Ate kati abagenda okukitwala. Because don't tuva nko mu kibinja. Wolereza. So njagala okwebaza owekitiibwa. Tewebaza. Toyina byewebaza. Akwe bakozeeko keeko. Nebaza FUFA, nebaza Uganda Cranes akiri. Toyina kyewebaza. Mwazanya akapiira akalungi. Thank you so much Uganda Cranes. We are proud of you as a nation. Thank you FUFA. Thank you Honorable Magogo. Ompira okadde ku level ndala nnyo. Wabale Katende Malibu. Mpira. Ompira kwa Uganda gwatereera. Naye musuno kola sente. Mpira kwa Uganda Mustafa gwatereera. Tugenda kugenda ofuka bero ngai mne mbadde nkuma kalimu. Akaki. Era ogenda kubingamba. Ate mulimu gwenkuma. Mustafa, I want to be real. Anti sente ezo gwe. Santu arabia akapiira. Ezo sente zabazi babawa. Zigwayo nga tournament ewedde. Era kati gwe byekisi wali na tournament enagwa. Kasaba gabe ekikopo awo assignment ya mwebe koze eki. Wano sewa basasudde kwogerera chani. Anya atuwa sente. Bilioni tebyajje ey'okulanga. Bakubako baana. Bagenda butimba buli town baana. Ne baleta ne drone gagenda nga tulina chani obyasooka. Drone yayitamu ku Sunday nga Uganda esamba ku Monday. Ndago wali osanze drone nga Uganda gine mpira gibadde gigenda maaso. Kati betaaga drone betaaga media. Yes, kati yovala gambye. Ate kati kamuli obusirwa mutu abasasula kwogera Uganda Cranes. Ali mu bukira mirimu gitali jamu. Omaye kyabasasuza. To create awareness nti chani ali mu Uganda. Haven't you done it?
ate kati mwoyo kati kuyogerera fufa no jebaza so far thank you so much anti ulira kyebakusasuza si kyekyo twakikola videos jeziri abantu basimye abantu bajatwana Shalom we love you kukuntambi abantu batwagala anti kyegamba ngati yagera kuwamba anti byonna nze uteka mu ebyo kyomukazi afunye kubuto oluvudde mu nti tuwole pate mbaga zantama kati kankubule kintu kimu ezo ndisedeza tewangamba okugamba ki ndi sede zijja ezaki ezafufa Mustafa amanyira sede basoka ziwa bani Mustafa tebasokera ku bakazi bannamukasa mwasembayo Mustafa nabigamba koddi gwe mugenda ofuna sente nga twategedde ddanga abakazi basoka bakazi nabigamba ddi Mustafa basoka bakazi nabigandi mbagati wa sente tebabawa wegane uyo mukamera mukama walaba gamba Shalom kaweesa sifuna batu wa sente za kulia chinga awareness kati baku wakusereza kuwana fufa nino jiwana kati bagamba tukuyeta awareness ndi chana ali mu Uganda Uganda cranes yasambye bulungi kyechakusasuza nyo muve ku Mustafa atategera bintu bya mpira cause is not a football fan gwabitegeera tuliddawa tuli ku kikopo twavudde mu group stage ne tufuna ki kati go celebrate ngano nkaza avudde mu olubuto gwe kati njawo tukolewa ukapate pata awa katono tonaawo yes si wabi nzoteka moyo katemba wamu mujira mubeera futwagala mupira nga gukyuse Kadaga nanta amongi betwala paguli gwe abo banyuma njagala nze betwale beyanike anti bunate kuli alekera munne nejo president waabwe yabatuuziza anyayinza okuwangula gwe bayinza okuwa maama ono Kadaga oba mama nanta amongi anita amongi agenda kuwangula adde ono takyalina influence Kadaga anti politics wa Uganda ababwali bwe bakujja mu kifo oba tokyasobola kuba kasimu kati omanyi nti Kadaga agamba nti ono alonde Satodongo yani Tango Doi nti akola ki ali corrupt na side ali bias already alaga side kati akitegeere naye we yali nga bw'amaanyi era Tango Doi yaliwo okitegeere ali aba comprending era bagamba Tango Doi ali side ya kati bategeere nti ensi ina kuba fair either ina amaanyi otokola ki tolina waliwo omuntu watukanga ensi yetaaga ebe fair kane yawe yaliko speaker ngera Tango Doi yakulira ebyokola ki bamuwangulako ati ali wakyaga ono speaker yiba muwanguli Rebecca Kadaga bwaki ali speaker era ono bamuwangula ku bya seka era ono yaliwo kati lwaki ayagala ate ono munne bamuwangule nga speaker ngate speaker yetagala akozese ku maanyi ge yenga yakakozesanga anti omuzanyo guliwo guti Tango Doi yaliwo ebyokulonda nga Kadaga ali speaker ngati wali amuunyako akubuulire atubuulire oba Tango Doi yali Kadaga aliko speaker ne bamuwangulako kyaliwokko tebamuwangulako kakati lwaki yetakkiriza nti nono kati akozesa influence omwana omuto Anita Amongi eno mu Uganda ogiraba tewali ali safe nze nkubuulira tewali kati naye kakirabe anti tebanakyusa wa byakulonda era oyo yennyini yaliwo yakyali nga Kadaga Kadaga ngoyinza omugambako nga tagambikako kati ye lwaki essaawa zino ayagala tubeere ku fair ground zatatu waluli sigala settinga president luli yino president gye basetinze abakooti ye Masaka Edi Mutwe byonna abadde ab'emirimu abaddewo naye baganye bayita coach bail ekyabaganyiza nti bayinza otaataaganya okunoonyereza how true is that statement because bagamba justice delayed is justice denied yes anti manya amateeka galiwe gali shambule bagamba ekyo amateeka benyine bagasoma ebaga interpreting abasale basookweta etteeka ndiri kumiraawo nga tebakusalidde musango tegukusinze toli guilty toli innocent ng'oli awo oli mu custody yawo anti baba balina etteeka erigamba nti balina preventive arrest yetya ne bakujja no kyalo naga tukusuubiza okuzza omusango ku ssaawa emu tukutte ne batuka ne bagamba tukutadde wano for safety kati omuntu ng'ayaga tutuukiza ekigendererwa kye asobola otutuukiza ekigendererwa kye nga ayita mu mateeka oba n'amaanyi Edi Mutwe n'avaayo mu kulonda ajja kuvaayo naye ddi Shalom jassa ebintu birwawo bulwi
Wala Katonda atabe basalidde bulabba. Just lwabo ki? Buli. Ne time olutero. Gwe kiwembu wibudde. Walabye mukolo gwa Baby Gloria. Abane banyumidde makeup abaana abato. Bana. Omwana yali omwana yatuuka dde okufumbira oyo. Baby Gloria. Kata kyali baby. Akyali lina. Nze omanyi n'oluvesale nabadde nscrolling ate simu. Ngandaba omukolo gwo. Nze nagamanya nti nebyakusaaga. Nibya ddala nabirabye. Mukolo gwadde gwa ddala. Nagulabye. Mwana akedde obufumbo oyo. Awe bunyuma myaka 23. 25. Oyo mwana yewe erinnya gwenda byasoose okukeera obufumbo. Baby Gloria. Ye community nze mangu. Kwasi mulokole. Ali nga bana abensi. Mulokole. Afuna omuntu. Yes, for Tugana talina buzibu. You just need to wish her. Yafunye musajja wamba alinga gwe. Abemba mu abalidde empanga. Zezitya. Mwabayi nemba. Bawa nemba ziringa zizo. Olubo lumanyi. Lwolina. Kati gwe olina ki? Nze sina mbala. Just oli muntu kika kiggwa talina jjo. No, I have a job, but yours are abnormal like that. Embazo Mustafa. Mbuuza. Mustafa face you. Wakulanga ettaffaali. Ye bloka. Ye bloka. Ne bloka ne lebokezanga lya ttaka. Gwe onabuze eddakiika mmeka? Tuve wano. Leka ndabe. Tuza eddakiika 5. 5 eh? 5. Atwana twaze kwa byalumbe. Olinda musika? Bannayuganda balina ssente Mustafa. Balina action packed. Lugogo, Tipol. Serena, Queen Shiba. Queen Shiba yakubye. La Bonita, Tubula family. To analysis, study teacher. Wala abadde successful. Tanjikira kwembo n'abadde tutandike kwa luwa. Tuli bulala. Tuli bulala. By the way, they performed beyond the expectations. Bakubye sena teyabatunulidde nga magala. Bakubye ani La Bonita. Teyakoze eki? Teyabatunulidde nga magala. Magala yatunula katebe. Yogera mpola we n'ekivulu. Ati nze. Magala ajja kuddamu akujjukize. Nze seeguya nkunamire. Wakize nkunamire. Nja kunnyonnyola tetuvudde ku kamera. How they performed, no doubt. Abatuli bulala. Bakoze bulungi nnyo. Tolina kyobabanja. Manyi baleeta n'obutebe nga abantu bajjudde nnyo. Kubanga tuli bulala ne masiri tebabamanyi. N'olaba bakoze ki? Ne mulene bidde noleka bimu omukisa. Agwe funayo pick at random. Muntu emasinde ombuze tuli bulala be baki. They know individuals who are there. They know Jose Chakala, they know Tata Chimbo wa. Ati kati aba babiri abo at least they are influential. Na tena boy tosho agenda 40. No Tata Chimbo ina ganti yogundi. Pozi nga aba 40 bana TikTok. Okitegedde. But those guys bamanyi ku TikTok. Andi kyegamba they performed their born no doubt. Tata Chimbo abakoze bulungi. Tolina kyobabanja. Erugogo Tipol abo yabasombye ati. Basombye abantu abadde nga bajja ku campaign za movement. Babasombye. Lawyer waffe Mustafa Ketu Chavai kati bali mu comment section. Lawyer waffe Mustafa. Wawalabi. Ona swanyana wasaha akwagala okufa. Ate yo Western batabasha kukiza kuswala wakiri wafa. Wali muganda wa president yadde milioni 5. Tipolo yakoze charity. Okimanyi nno tuyijagena okulanga Museveni n'abaganda be nga 3. Tujja tuwe tulaga wano. Oba badde kubiyeyo badde wa. Baganda ba Museveni. Baje bajja mu media. Ani abayise. Banange bangi. Buli nako bagenda oyinza okulanga buli kitundu kya maka bani veiringa yo omulala. Muganda wa Museveni. Kachinga buli kulonda. Fune yali ya Museveni epya. Sikuliba ojja kunoga after buli kitundu kya mwaka bani veiringa yo omulala. Bambeleka musajja alina abaana. Ba blogger be mulina. Ebyo David Kanda byagambye Frank Shumba. Namgo oli blogger ku myaka akage. Ono yatama. Ani Gashumba. Mune ifa abasajja gwe twabawulizanga Shalom gwali oba mwali mwabelanga kampani no zande wa access ya radio. By then bino TikTok tebyaliwo. Talk about 2004. Gashumba ali wa amani. Nga baddawo ku kabozi no alinga ente ono yani. Alinga ente? Ono yabbe eyagira. Ono yewola farm. Batajja mivunye. Hanga badde okwo ne batulimba kino kiri. Nga lumanyi nti abasajja balina respect yabo. Nsomanye banzitiranga obudde abo. But they command respect. Balina bajina. Back in those days abantu abandiranga obudde. DJ Roni wa capital. Abike
Abike yaliwa yabeeranga ku metro okwo ng'alina aba James Proper n'ebyo ebisajja bibiri ebyo kati omuntu omulala mulamu wange yali anfuulinzeeko Pastor Yiga nga bakola ne Aisha no programu yaabwe eyali kalondoozi baali ya data wange awo boolaba up to now nkyaba banje Yiga n'omuntu anankubangizaamu ye muntu yali yansiruwazaako esabirabako ffe twalinga mu boarding section mu ssomero eno wakojjaawo mu buugi kadi nkugamba oyo kalondoozi yandira data nze Pastor Yiga yamala kufa n'emboozi nti badde batulimba ojjukira kikyefa teweerabidde Pastor amusajja ono ensi eno singa bana batunga tebaasoma balina amagezi nga gayiga singa eri by the way nakyogera kuba basomye tebatuyambye Pastor Yiga yali asinga abantu bangi musajja ali creative ngaffe kati ngaffe abaasoma tugamba he was an enterprising person ate bambi twakola bubi nnyo okumanya amaanyi ge nga amaze kufa abasinga tukutegedde amaanyi ge nga amaze kufa kino nti yali akiri behind kiri nti yali akiri behind abamu abali ku bakozi be y'omwami oyo bano nyunu nga takula wakolako ewayiga oyo adda ku Lawrence wa Saimu kati mwasoma ddi oyo adda ku Lawrence akwate wa Saimu oyo mutowe kati kamera basikira nsikire bakolanga Pastor Yiga bonna n'ekyembuzi poti bo basoma ddi babisoma Lawrence n'oyo basoma olwamala osoma nafunye mulimu wa Pastor Yiga anti basoma bakola mbantu mbalaba mmera agatwagalinga ebbakuli nno bafaanagana n'oli ne Lawrence Lawrence alinga ebbakuli agatwe nyegemuza bo bano basomanga ddi basoma anti ndaba era bato amumpi bumpi ono abali kalimu akaweta ono mumpi era ajja byamusinga aye nga jebbi mumpi alayiko ono alimu akaweta akobutakula basombye abajo gagashumba yakumangwa respect kacha yafuka blogger anti baba mawo kirungi abantu abakulu okweyuza abantu abakulu we batyo myaka ejo okweyuza mulimu abantu ebimpemempeme anti omuntu gwe ne wakulanga musiru tokanga obusiru bugenda muvaako gwe omuntu wakulanga amageza nti nga polishinga abaga nti obukulu buwomya ttooke okitegedde tewali kirala kyebukwongera kuwomya buwomya ki ttooke era gwe togamba nti gyokoma okukula nti n'okutegeera so fraga shumba kakkanya tule wansi awo batuleke kati eyo media ogiraba bagenda kubavuma nti bali mu bantu abatali ba myaka gyabwe bali kwogera ku issues ezitali zaki ya myaka gyabwe okubanga lesaawa zino wasabuwaso yandibadde essaawa zino akola jjubiri kyega nti enkulaakulana gitandikire genda ku stage tugende mpola ogambye franga shumba yandibadde akola jjubiri essaawa zino senga ali ku jjubiri ey'obufumo waba ali ku introduction kiba kikumalamu naawe amaanyi people take their time eyo si time itaye Dr. Bosa Dr. Bosa afuna mulala anoonya mujjanjabi ye Dr. Bosa anoonya ani omanyi Dr. Bosa ali neighbor waffe eri emukono enabuti wabeerako emukono taata wange yalinanga ennyimba emukono enabuti okulyana mmeeya w'enabuti maama ojo anyobera batugambule mujjanja nnyina ate omanyi ekyasinza okunnuma okunsiba maama wange samwekedde ng'agenda e Makka naye maama we agenda Makka yagenze yasuze Dubai kati yagenza kola bumula yasuze Dubai naye atimanyi bwemwanya etasaala okola ku swala bino bivaamu kati ogenza okubeera mu kitabo nga miisinga nnyo Mustafa tosaala ate nga obusiraamu swala anti kyembuuza kati onoonyeza swala katale nedda lwaki maama yagenze kukola ijja lwaki gwe tosaala Mustafa kati mbuuza gwe onoonyeza swala katale gwe maketi yawaayo nedda gambako nga musajja munno ataagala ogende mu Jahannam okola ku muliro anti byonna bweŋŋaako tobinaako obuvunaanyizibwa si gwe okufuma omuliro gyebiri Mustafa ogagenda mugenda Mustafa lwaki osaala bwe mba ngenda ku muliro tomperekera lwaki osaala osaaza waggwe gy'otandaba nze siri musiraamu kati ne bannange Mustafa mba naye ku weekend swalayo ku weekend ate sibula osaala ku weekend kati kiraganya twatukoledde ku muzikiti kati ogenda waliwo twali tushootingireko ku muzikiti naye tosaala Mustafa nkubuuza gwe okolera ku muzikiti gy'otandaba Dr. Bosa adde anjula muntu mulala anoonya mujjanjabi
ebyo bibaamu ate bano beyalina abasooka maybe they parted yale omuntu omukulu aba n'entondo Dr. Bosa andi kati bono bwala bugenda amaye abaana bwala nabo babala nnyo calculator yayinza ogana wayi kankaddiwe n'omusajja ono aligenda oziba amaaso nange nkanfedinze anti abaako byabala anti kati oyo agenda kumwagala nnyo wabula Kafeero yayagalanga gundi bisirikirwa anti n'obutamuzaalamu Kafeero yali muto anti ayinza n'obutamuzaalamu bisirikirwa Kafeero temulinamu mwana naye nga buli kimu ekye yakirina era oyinza okulaba nga yasinga okugabana ku bintu bya Kafeero bisirikirwa baya muli close nnyo ate njagala otegeere Shalom munsi mwe mulimu n'omukisa kale omuntu asooka okuwa omuntu omukadde omwala Katonda asooka okuma omusajja omukadde ng'omusajja abuzeeyo emyaka egi afe Dr. Bosa akyaliwo anti gwe sigwe Katonda ogambye omukisa mbufumbo Dr. Kamili ono kiki omukisa kiki mukyala yasabye divorce Daniela asaba ennyumba ya Seguku n'amugamba osaaga tojja gifuna anti kati the moment wosaba divorce n'oteekamu ebyobugagga divorce yonna erina kubeesinga ku bulamu bwo abadde agala kunzita anthreateninga ali violent ebyo ko tesobola biwuliriza kyokka Daniela tagafuna divorce tasobola kuwangulawo Daniela tasobola kuwangula Kamili anti gwe divorce yonna obadde onaakunyigiriza lwaki ate oyogera ku byobugagga bompe ennyumba ya Seguku yes katutandike ku divorce babateŋŋanye then kubanga mba mbafumbo divorce yonna egenda n'ebintu batono yibe amentioning okusooka Daniela age basooke bampeyo ke bampaawo eyo si divorce oyo akati ali ku bubbi oba ali ku bubbi ajja kuwandika ebbaluwa mu Luzungu anti kugamba alete ne mutabani we aba akuwandikire mu anti wulira divorce yonna batubeesinga ku bulamu are you safe ku bulamu bwo eno kikyakola ekyamaanyi. I may have other grounds, for example, let's say health-wise, or I would say, Shalom yebaka abaka n'abantu ayinza okundwaza. Okyegere bina bigamba nti biri kulamu si financial. Professor Mustafa. Bina biri kubuki? Kulamu. Addana atamira nankuba. Ayenda nnyo. Okitegeera? Ali violent. Bina biri ku bulamu health-wise si financial. Ka divorce yonna basics zayo zisandikira kuki? Bino ebya finance bijjira mu buki? Bijjanga by the way. By the way. Nti amateekera gaga nti kasitambanga muli bafumu. Muyine onayino ebyayina okukola ki? Era kote jaga nti gwe twala kino according ku bye muyina bibiwana ebirikola ki? Naye gwe ko filing anti njagala divorce tibampe ku nnyumba oba olimba. Ekigendwa kiba kirala. Kuba nti wali mwana wa Chameleone talina kyakulya. Wali mwana wa Chameleone atasoma. Okitegeera? Kali divorce eyetandikira ku nnyumba yo yeeriridda bwe wali ogirabyewa. Okimanyi ku Lwokubiri kkooti yayise etteeka naye Kizza atajja okunoba. Abasajja abakubira ddala embooka nti. Abasajja? Gwe abantu weewaaniye waneeno mu kamera abantu bakuba embooko n'ebintu babyoza. Nga nsajja mufumbo. Goza nnya. Tubeera n'abantu. Kati nze ngeri gye nnyina envi nze mbeera mu nsonga z'abantu. Gwe okyali muto. N'envi yonna zaakika siza bukadde. Nze nkikulira. Akyakikulira si yaziina. Bwe bagamba nti nze nkulira ekika kyewaffe. Kati za nnumbira ki? Tenotera okufa. Obulayi kwekola ku ebyo. Ni Daniela. Adde ateereze buto. Awo tewali nsonga eyawula. Can they reconcile? No need to reconcile. They parted we mu bulamu butambula. Eri mu America era Chameleone alina influence. Ise tuwe either nyumba ye oba jina kwa pahani oba kola ki? So mvuka tanaso mu amagezi kyeyo. Waso omuntu gwosobola. Mayo kuwasa kuzibu. Anti omwasanga omuswala n'amaana akwefuulira. Anti gwe musuwa wange okola ebintu byo. Togulanga ebintu ng'ogulidde mukazi. Sikola ki? Togulanga ebintu ng'ogulidde mukazi. Nalakana mu emmotoka. Anti ne motoka ajumwa tewamuwa kaadi. Agirina. Tosobola. Tusibe ssente. Tosobola. Agiweze ku WhatsApp. Bino byenze nkula bulalabula. Tusibe ssente agiweze ku WhatsApp. Tosobola. Zino Mustafa. Nkugambye bwenti. Siba ssente. Mulimu. Tukubanye essimu ku mpewo. Agiweze ku WhatsApp kadi yayo. Ngeri mmanyage. Boba giteeka mmanyage.
Kanze moka mtani wange Jaden Subaru limanyaga Jaden. Anti okyali muto. Kama stuff I know muzanyi. Ebyo mu court bi standing byokola. Kali Jaden yajja wa sente zigule mmotoka. Bikola na cheka manyaga. So wano wawanchako company mu Uganda wano. Nga project ine emyaka 2. Anti la mu court tebikola. Gwotoka gena mu court Jaden yakola ddi. Ebyo goli mu kastemba wo bine byekyane kito. Omuntu w'emyaka 2 3 yagula ddi mmotoka. Yeah, ina business ya savings. Anti no waba ya saving paka ku myaka emeka. Oyo oli mu katemba simeme obitegeera. Kali wabera mbataso olaba anti y'amaanyi. Tera ky'amaanyi. Anti kati genda ku bantu abaso bajja kuga anti oli mu katemba. Si katemba. Omuntu w'emyaka 3 batalina sezigula mmotoka. Alina. Kati naye endagaano nfu. Si nfu. Gwe genda ogule port bagenda nti Jaden yaguze. Era nza yagala okujibba nja kukera ku macha. Kala imeye mu koti ala ile nti nagisasula. Mustafa, do a company. Money a company is an artificial person. It can sue you. It can own properties. Kati Jaden ni muku company. Kati ani yamuterako omukono. Mustafa, gwege inzi takalinda geli wamuterako. Olitwale. Tugende mu kodi ajje. Gende empija awa nawe yikaze bbiti. Ajambulire. Gende empija awo. Weyagulire ettaka eryo. Mitara Maria. Betaba kyera bidde. Eno jolunira obunyo. Lange ettaka lyo tugende. Kali transport atakutwalayo okulaba obumyo atasinga obumyo buliyo. Araba vembalala. Oba tugamba basombye abantu ku tipo. Baba tumalirize Global. Basombye busombi bantu. Onyaka mbaka tiporo komanyi. Nze namulabe ko olwo. Nze omuyimbi mukwano gwange yegundi. Omega. Ono Reiji chali wange. Nze yange era yankubye. Nenga tipo wali omulideko. Simuli namusose ko olwo oba ali artificial. Manyi ndinzeka. Nze mbadde suli anku tiporo bukyanga mbaawo. Obe paka ebagambye mbwali Yesu. Bannange tiporo yaliwa. Kale niba nayi mwana mubola kale genero gwe tumanyi yali marugogo ne mutunulira. Sibula abantu sibula mpugenda. Yogera lange ettaka. Some namba Yesu. Sinna soma namba yaki ndi musawo muganda soko bagende nti ntunda ettaka. Wolirange. Ebyabalanze mbiranga. Pasa yoziranga. Ebyabalanze mbiranga. Bansa sula. Sebo. Nga 12 tuli kudalwe nazo. Langa byerangire tomanyira. Wamanga 29 November tugabanya ku Kevin na friend. Soko byange bikyali wala. I measure million yem. Yagalize ensi. Friends of Shalom. Agala ogule taka obenya nyumba, agala kuvalinga taka lyo lya chapa ndagano. Agala kugula farm, agala kugula nyumba. Mustafa ana company ya consultant, namagala consultinga, nina sena investing muchi. Invest in land, invest in wealth. The number Mustafa is 07 52 3 89 kaga musanvu 752 34 8967. Musibe bulungi. Nange natale kukubanga ekikono.